kintu ky'obutale okubanga bukwata omuliro ate ng'omuliro guno obudde obusinga banoonyereza ne batamanya guvudde ku ki so nno na oluusi ne ripooti nga tezivaayo okutegeera omuliro gwavudde ku ki kivaako era ne basigalira awo ng'abasuubuzi nga bali mu miranga era nga basigazizza loosezi zokka. Tubaaniriza mwena abali naffe akadde nga kano katwale omukisa guno okubanga tubakulisaayo yonna yonna gye mutambulidde olunaku olwaleero. Tusuubire nti buli kimu kitambudde bulungi era nga naawe gy'oli oli bulungi. Kigenze gitya kitambudde gitya? Ffe we tulinnya obutereevu okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo nga bulijjo. Tuula kalira nywera omukutu guli gumu gwokka NCK-TV wano wokka woofunira amawulire ag'enjawulo. Tulaba nti munnange olunaku olwaleero kumakya nnyo akatale k'e Nakawa market oba akatale k'e Nakawa kakutte omuliro era nga tulabye nti abasuubuzi bafiiriddwa bu structures bwabwe bwe baba bakoze bwe batundiramu ne bafiirwa ebintu byabwe ne bafiirwa ebizimbe properties zaabwe n'ebintu byabwe byonna ebibeeramu. Oddukira mulimu abantu abadiiringa mu bintu eby'enjawulo naye munange omuliro we guti we gukwata era abasuubuzi basigala mu losses. Kyeva olaba obudde obusinga nga baba bakaaba looni nga zibafukidde looni. Ofunye looni oteekemu ate oluvannyuma bambi n'omala nga ofiiriddwa buli kimu ate eri bo aba looni baba bakubanja bo baba bagala essente zaabwe zizeeyo. So kye kibadde munange olunaku olwaleero wali e Nakawa mu katale k'e Nakawa. Ndaba omukulu leader of opposition akulembeddemuko ababaka abalala ne batambula bagende bakyekingeko ku bantu bano abakoze loosi olunaku olwaleero naye agambye nti mwenyamivu nnyo nti guno si gwe muliro ogusoose. Tituzze tulaba emiriro mu butale ku masomero ewa naye agamba nti ekyewuunyisa oba ekyennyamiza tebafunangako emiriro gino tebafunangako ripooti eri awo yeetengeredde. Agamba ripooti baziproducinga nti kino obutaba nga baleese reports kyekiviirako okulaba ng'oba oli awo nti tulemererwa oba balemererwa okubanga bamalawo ekizibu kino. Agambye ati nga bakola buli kimu oba bakola bukubirire okulabika nga bayambako abasuubuzi bano bazzeewo at least bu structures bwabwe babuzeewo ba building. Of course tosobola kugamba nti ogenda badiza ne merchandise zaabwe oba n'ebintu byabwe babadde batunda nga at least bagezaako okulabika nti babayamba bazzeewo bu structures bwabwe buno bafune ow'okutandikira ate baddemu bakakalabanye emirimu gyabwe. Agambye nti nga bwe bayambako okubanga bazzaawo bu structures buno ke kaseera okubanga balwanisa ekizibu kino. Reports zino zifulumizibwe bamanye kikikyo ekivaako omuliro guno okubanga abantu buleka abantu nga bali mu loosi naddala ikonomi yaffe eno nga wogimanyi nga bweri. Abantu bayiiya kubaawo school fees zibanja rent abanja buli kimu nti naye bafunikira nga bambi bafiiriddwa buli kamu ke baba bataddemu ne basigala loose loans zibanja nti naye nga ekizibu nga tebakola ki tebavangayo mu bulambulukufu ne bagamba nti kino oba na kino oba nti tukinogedde ddagala ki kubanga kigambibwa nti oba noti kigambibwa kubanga ffenna tukimanyi nti bw'osobola w'omanya root cause y'ekintu kikuyambako okubanga osolovinga ekizibu ekyo naye oba tomanyi ekizibu kireetwa kivaawa oba kyekiviirako ekintu bwe kityo okubaawo muganda wange si byangu by'okubanga ogamba nja kituulamu nkirwanise nedda. So yagamba nti singa baleeta reports zino ne bazitunulamu ne bamanya nti kino na kino kyekiviirako kino nti kino kyekyaviirako wano eno nti kino kiba kyandibadde kiyamba nnyo ne bafuna engeri gye baba nga balwanyisaamu ekintu ky'emiriro gino mu butale nti naye kikyabakaluubiridde kubanga reports ezivaayo naye kyagambye nti bagajja kubanga bakirwanako nnyo okulabika nti ekintu kino kituukirirwa reports zifulume bafune engeri gye basobola okubanga bayambamu abantu baffe balemenga okukola loosi buli lwakedde. Omanye okubanga oleka akantu ko wapa
wa shoppinze wakoze eki n'okeera ku makya n'osanga nga buli kimu kisaanyeewo. Agamba nti nedda byonna bajja kubanga nga bakyalwanyisa okuba nga babayambako bazzeewo obugundi bu structures bwabwe. Agamba nti balina okuba nga bakitunulamu batule mu reports zino. Naye kyagamba nti ebyembi tezifuluma, reports tezifuluma, zisigala mu ki? Tukyanoonyereza, we are still investigating. Investigations zibeera investigations paka okutuuka nti mutuuka ne mwerabira ate ne badda ku birala nga reports tezifulumanga era ne bikomaawo ne bisirika nti bajjamu okujjukira ate nga waliwo oluusi akatale akalala kayidde oba nga waliwo oluusi omuliro omulala ate ogukoze eki? Ogubaluseewo. Nti awo we bajjukira ne bagamba tetwafuna ripooti eyaguli nti so kyagambye nti ekyo ekintu bandibadde basaanidde bakitunulemuko basobole okuba nga bataasa embeera tikubanga gye batuuse ebintu bizibu, ikonomi enzibu nnyo, abantu baba balidde looni, essuubi lyonna liri omwo, ekyokulya alina okukijjaawo. Kino kye kireetera abantu n'osanga omuntu nga bambi yeekoze ekintu ekikyamu lwa mbeera. Embeera ng'ekoze eki? Embeera nga emusobyeko, embeera nga emusuukiridde nga talina ate eno looni. Ddukira looni zo oba togenda kubanga bagamba nti ate ne bwe baba bakiraba bezaabwe baba bazaagala era bakuteeka ku nninga. So kyagambye nti bannange tutunule mu nsonga eno, reports zino zifulumizibwe tukitunulemu tumanye nti lutukoziyo ekintu yeeno then tunoonye engeri tuteme empenda engeri gye tusobola okuba nga tumalawo ekintu kino tutaase abantu baffe. Nkyendowooza nti bambi kyandibanga kiyinza okuyamba singa nga bwakyogedde nti singa reports zino zifuluma ne balaba ne bamanya kiva wano kiva ku kino na kino ne bakinogera eddagala nti awo kyandibadde kitaasako. Naye nga tukyali mu bino nti kunoonyereza mwaka tu mwaka ne guggwako ne tukwata omulala nga tukyali mu kunoonyereza reports ezifulumiziddwa ne tuddako ate ne tufuna ekizibu ekirala nga kyekyo kyennyini kyagambye nti munnange ekintu kino tulina okuba nga bakitunulamu tube nga tukinogera eddagala tutaasa abantu baffe bave mu mbeera eno gye bali mu kubanga wenaasigala bwete nti mu butuufu abantu bajja kutuuka balemererwe. Gy'olabira nti omuntu oluusi yeekoze ekintu naye nga sigamba nti abadde ayagala naye nga embeera emusuuseeko. So munange ge mawulire agaziweyo si malungi n'akamu, si malungi kubanga abantu bafiiriddwa ebintu byabwe ate nga sigwe mulundi ogusoose era nga bijja nga bitokomoka naye nga munnange eddagala tennalwa kubanga likola ki? Ekizibu kino tekinaba kubanga kinogerwa eddagala. Kibagamba nti kirina okubanga bakinoonyerezaako, ripooti zifulumizibwe bazikole bakitegeere, bamembazi ba palamenti n'abantu b'obulijjo bategeere nti kino na kino toba oliawo tusobola okubanga tutaasa embeera. Muli naffe era nga mbagamba kimu nti mwebale kubanga mwekomidde ku mukutu, musigale naffe tukyakomawo.